nga tukomyewo buto tubalamusiza mwenna nate nga tukyagenda maaso n'omulamwa gwaffe enkolagana n'okwegatta
enkolagana tufunyeemu ki oba okwegatta tufunyeemu ki tulina byebuuza naye katusooke tukwata akasimu kano tugende maaso n'okuteesa tukubidde tusanyusa okuwuliza nnyabo oba ssebo tubuulire amannya go nawa gy'osinzidde otukubire Awangale Ssaabasajja Kabaka. Awangale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Olina mu birungi ki omuwandiisi w'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International? Tusanyusa okuwuliza mu birungi ki. Okusooka byonna njagala okwebaza abateesiteesi n'abakulu abaddukanya leediyo yaffe ey'ababaka baze empita eryato lya Nuuwa. Amina ssebo. Mpozi mu kusooka mukulungi ki ssebo ompulira? Nkuwulira. Ssebo kendeeza ku leediyo gy'olina emabega kendeeza ku mizinda ya leediyo tusobole kubanga tukuwulira eno nga giyita. Mu kusooka ssebo kiteredde? Kati kirabika kiteredde tugende mu maaso. Kiteredde awo? Kiteredde. Mu kusooka kikyalimu tukuwulira olina background eyogera. Kamala okutereezaamu alo awo walungi. mu kusooka byonna njagala okusooka okutegeeza Obuganda na bonna Abaganda gye bali nti omusango ogwali guvunaanibwa abalangira n'abazzukulu ba Buganda bwe baagenda okutaasa olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olwa Buganda olw'Emmengo ogumu abalwanyi baaguwangudde n'olwekyo Obuganda bwe bwaguwangudde sifa abaali ku lutalo lwennyini naye Obuganda bwe bwawangudde omusango ogwo kuba omuwabi w'emisango wa gavumenti eyali ayamba gwe baateekawo ng'omuwabi Alani Ssentongo yakkiriza nti ddala omusango tagulinaako bwetaavu n'olwekyo ng'abajulizi babuze naye Buganda kyevudde ngamba nti bwe bwawangudde y'ensonga nti Oweekitiibwa Jebbi Walusimbi nga yegattiddwako Oweekitiibwa Nakirembeka Waliggo ng'ali wamu ne Ssaabalangira Moses Kayima baakola ekiwandiiko ekyali kikola akalebule n'okukuma mu bantu omuliro mpozi batemule Abaganda nga mwe baali baagala okutemulamu emwali omulangira wa Buganda omukulu David Alexander Simbwa n'abalangira n'Abaganda be baali basuubira nti baali baagala obasuuza omunyago oba okulinnya eggere mu munyago gwabwe n'olwekyo Obuganda nga bumaze okulimbwalimbwa ng'abulimba ye Katikkiro Akuteddamula ye ssentebe eyeyita ssentebe w'abataka yatwalibwa nga Ssaabalangira wa Buganda ndowooza kikulu nnyo eri Obuganda nti bwali badde butwala omusango guno nga gwa byafaayo era ne bugulondoola nnyo era ekyo ne kitakoma awo ne bwongera okukinoonyerezaako okugenda ewala lwaki Walusimbi baakola ekintu ekifaanana kityo lwaki beeyambisa CBS lwaki beeyambisa ebifo byabwe nga bwe mulaba bagoba bakabakumba ndowooza ne mu Buganda waliwo ekyetaagibwa okutandikibwawo bwe batyo bwe bazze basuula Buganda nti abantu bajja ne beekweka mu bifo bya Buganda naye nga emitima gyabwe
tegiriiwo wala kukolerera Buganda kugitaasa kuba abakulu abo ddala baalize mu kkooti kuba ffe twali twewaddeyo nga tuyimiriddewo ne bajja mu kkooti ddala ne batuwaako obujulizi nti twali tuseketerera Namulondo twali twagala okuwamba Obwakabaka n'ebirala nga bwe bawa Balunabba n'abisomanga ku CBS. N'olwekyo nsaba Obuganda bwonna bulambe ekintu ekyo era bukiwandiike era bwongere okukinoonyerezaako kuba ndowooza kimaze okukakasa nti ebyali mu bbaluwa y'abalangira n'ebyo ebyali bwogerwa Abaganda nti Walusimbi ne gurupu ye baali bateekateeka okutta Kabaka kati biteekwa okukkakasibwa nga tubijja mu kkooti ekyokuba nti nno ettaka ly'Amasiro lyatundibwa ly'olubiri lyasalwamu poloti 13 ne zitundibwa nga baazigula abakungu ba gavumenti